بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد twakulisayo mu kumulamuko iranga program itiwa Ramadan special. Iranga program eno tutambula nayo ku mwezi ogwa Ramadani wonna, so twongera okwebaza na abataba ku program eno naddala leero kansosozemuko baganda bafa abawangalirawo nasana mashallah obujulizi bungi tufuna nga bulaga nti abantu benasana temuva ku TV eno era temuva ku program eno. Shagenda maaso ne mukadde waffe Sheikh Salim Nkanji nga agezaako okutunyonnyola ku bimu kutukwatagana n'olulimi obuulyawo okusobola okusiiba ekisiibo kyaffe okitiibwa Allah subhanahu abeerenga tuwa empeera zaffe mu bujjuvu. Naam Sheikh. Kakati tugende mu kuwummulako nga tuli ku hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam alagala ku bulimu nti man lam yada qawla ebigambo byonna ebyazizibwa otunokoledde okulimba okugeya okukola olugambo okwasa ebyama okutambuza amawulire agatali matuufu okutemerera okujeeja okukakkanya okuvuma okuwemula ebyo byonna n'ebirala bingi oba omuntu akikoze ku Allah eri abantu aboogera ebigambo ebitajja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyo oli n'awandiika ekiwandiiki eriyo abantu abaagala okubeera komedi mbw akole komedi ku Allah ne bazanya sikiiti, oli n'azanya eby'omuggulu subhanallah, n'awandiika tya eby'omuggulu, n'awandiika nti Katonda kati ono ye Katonda, ono ye malayika, ono ye ki, nti Katonda abuuza ekibuuzo wano ayi ansa. Ebyo byonna omuntu bw'atabireka nga yabadde yasiibye wal amala bihi n'okubikolerako kwegamba oli n'abanga asaasaanya kakati gwe wali abantu bakola disclaimer awoza mbu sinze mbyogedde naye shared as received. Obusiraamu bwatugamba butya omuntu singa aba afunye amawulire soka kwekenneenya nga tonnabika gw'obikooyo ddala kituufu omuntu ono afudde ogenda abantu kati sebo naffe tusobola okubeera wano Nkanji ne bakubika obugenda okwera abantu ya Rabbi ate bandise kati esinzira mu barusa tugenda biddemu kati omuntu okubikolerako oli n'abeera awo nga muntu wa bivumo bamumanyi abantu nga bamumanyi omusasula n'akuvumira omwo era kati gwafuuka mulimu ku social media n'agenda ku TikTok n'avuma gwavumye n'avuma bizinensi n'avuma ki wekituukidde ku ddaala mu ggwanga lino eryokuba nti bakolayo n'etteeka ddamba Computer Misuse Act ne batandika otwala abantu mu makooti mbawulira enkyaneggulu. Lwaki? Bavuma, bawuluma, bawaniriza n'ebirala ebifaanana kwebyo. Kati omuntu atabireka Nabbi yagamba falaysa lillahi haaja, Allah talina bwetaavu kuye ifi an yadaa ta'amahu wa sharaabahu. Muntu oyo okuleka mmere ye nabyakunywa njala emulumira bwe. Lwaki nedda ng'omuntu Sheikh lahadha olaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kisiibo muno atutendeka najja n'atuteekako etteeka tweziyizeeko ebimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byeyatukkiriza. Emmere eramuwa etya? Allah tukkiriza okunywa, mukyala wamuwasa Allah yamukkiriza, omwami wamufundira Allah yamukkiriza, naye Allah n'akulagira omwesambemuuko omweziyizeeko okumala akaseera. Kati labayo omuntu bw'ajja n'asoosowaza kino ekya Allah kyatuziyizaako akaseera, kati ate n'awewula nnyo kiri Allah kye yatuziyizaako ebiseera byonna. Kati oyo
lwaki tebamugamba nti njali mulumira bweri emmere ogirisi olekaya okuleka emmere kuno ne mukyalawo okuleka ebyokunywa okuyigiriza kyakuyiga tahqiqu taqwa nti Allah subhanahu wa ta'ala nga bwakuziyizaako kino n'ogonda okumala akaseera ate nga kiri halali gyoli kikuziyizaako akaseera buseera nga bw'osobodde ate weewuunye nga Allah yatuziyizaako ebintu maala yumkinu an naisha biduni abafu omuntu asobola okuwangala nga talya naye Allah laga nti tusooka oleke kulya okuva obudde buno mpaka wewe kati ate oba osobodde okugonda ekyo n'okireka okumala akaseera akayagala kati ate lwaki tokozesa amaanyi ago okwewala biri Allah bye yatuziyiza nga talina kaseera teyali tukkiriza Allah atukkiriza ddi okuvuma okumuvuma la Allah atukkiriza ddi okujeeja tukkiriza Allah kati ebyo bye yatugaana forever minabi awulugireka ate nekijjanga yumukino an naisha biduni abafu omuntu asobola okuwangaala nga tavumaka nyona amaanyi kakati lwaki omuntu aleka emmere gyatasobola kuwangaala nga tagirya n'agonda n'agireka ate ebivumu ng'asobola bulungi nnyo okuwangaala teri nayeebuuza nti neegunju naleka ekikyangu kuba tavuma la buli omu okuwaayiriza n'akuleka okuwaayiriza osobola okuleka kubanga tokwetaaga mu bintu bikubeezaawo kati yensonga lwaki abulaga nti nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam omuntu ataleka bigambo byabulimba nabikolerako bigambo bikyamu nabikolerako bigambo byakujeeja kutemerera kuwaayiriza nabikolerako enjala emulumira bwe amakulu ebigambo ebyo bwebikola ate nga bwosiiba bisobolera ddala okutta okusiibako omubeeramwawo bano osiibira naye ng'olina bwosiibira abalala ng'olina bwosiibira ng'omuntu ageya ebisiibo bye ne babikwata ne babiwa kati gwe n'oviiramu awo enyingiri y'okunebibwa esembayo omulabi waffe ow'ekitiibwa ayinza okwebuuza nti ebigambo ebyo tubiwulidde obukulu bw'okukuuma olulimi kabenje akali mu muntu okuta olulimi luno n'alukozesanga bw'ayagala olulimi luno Allah subhanahu wa ta'ala yaluteekako olukomera ne bw'otula butumizi engeri Allah gye yatonda mu butonde neki Allah yaluteekako olukomera luli delicate n'ateekako amannyo terufulumafuluma luli munda kati bw'oluta lubeere free lwetaaye nga bwe lwagala ogenda kuvuma ono ogenda kuwayiriza ono ogenda kulimba wano bw'oluta kaba kabenje kati omuntu nga amaze okutegeera ebyo ayinza okwebuuza omuntu yandikoza omuntu akola atya getuyinza okuyitamu okukuuma ennimi zaffe tusobole okukuuma ebisiibo byaffe ate tusobole okukola tahqiqu taqwa kubanga okutuukiriza okutya Allah nga kigendererwa ekikulu ekyokusiiba okutya Allah kwekweresa Allah byagira tuziyiza n'okukola Allah byatulagira kikakati Allah atuziyiza olugambo nkoze ntya kwewala olugambo mbeere nga ntuukiriza olulimi lusiibe n'ebirungi ebirala bisiibe wenda gabanako naawe amakuba katonotono agali generali mu mbeera eyawano ekkuba erisooka olulimi luno olukozesa mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala olulimi terusobola kubeerawo nga terukola omuntu asobola kubeerawo n'asirika forever lulina okukola era oba olina okwogera kati engeri y'okuluyambamu n'olukuuma kuba kumakinga sure nti olukuumira ku sayidi entuufu lukozese mu ebyo Allah byayagala bw'otaalukozese mu ebyo Allah byayagala ogenda bikozesa mu sayidi endala lujja kukolera eryewala kuba yewangu ate era waliwo n'ebisingiriza bingi okugenda kyokulabiramu olulimi lukozese mu kusoma Qur'an ekisiibo omwezi gwa Ramadan shahrul Qur'an shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an mwezi gwa Ramadan Allah mwesiza Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga alivaizinga Qur'an n'omusomesa we buli Ramadan ate mu mwaka gw'ogusembayo
bagirivayizinga emirundi ebiri nga bagiddamu. Omuntu ali mu kusoma Qur'ani agenda kujjawo obudde obuwayiriza obudde obwogera ebitemukwatako ali mu Qur'ani mufudde bize ate afunamu embeera mpitirivu. Kati olulimi lw'osomesa Qur'ani olulimi luleeteza azikaari. Azikaari tulina nkumuliitu teziggwayo buli kasi tosobola kuzogera zonna teziggwayo. Nteeminga lulimi nteeminga nnungi. Sahaba yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah inna shara'i'a al-islaami qad kathurat alayya. Ati emirimu gy'obusiraamu nga gimpitiriddeko, amateeka gasusse, mbuulirayo omulimu. Dulluni ala amalin atashabbathu bihi, omulimu gwe neefuulirako bize. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti la yazaalu lisaanuka ratban min dhikrillah, olulimi lwo luleme kkala tusirika, beera ng'olera adhikaari subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adhikaari mpitirivu, astaghfirullah wa atubu ilayhi, subhanallah walhamdulillah subhanallahi al-azim. Ebyo byonna by'omujabi genda olagire empisa ennungi, al-amru bil ma'ruf, lagire empisa ennungi, annahyu ani al-munkar, ziyiza emizibu wahakaza, genda nga kolaba otyo. Ekyo bw'oba okikola kijja kukuyambako kuba nti olulimi luli bize. Bwe lubeera bize eno ate eri terujja kubeererayo kubanga lukolamu byonna biyinza kubeera mu kiseera kyekyo. Asoma Qur'an tajja kufuna budde kuvuma, ate omuvumi tajja kufuna budde kusoma Qur'an. Kale gwe olulimi lukozesemu ebyo nti omuli adhikaari, omuli okusoma Qur'an, ekitiibwa, okulagira emisa ennungi. Kyetukola kakati kusaasaanya ilmu. Jjayo WhatsApp, jjayo status yoteeke kuba nawe ojjukizeeyo abantu hadiisi eyo, ojjukizeeyo abantu ekigambo kimu ekirungi, kigambo ebirungi nga bingi. Postinga tayipingayo ekintu ekirungi, ojjukiza abantu bannange tusimbedde mu nnaku za Laylatul Qadr, kola booti ne booti ne booti, bannange kino na kino na kino na kino, bannange kino kitta okusiiba gwe kyeyadde ekyo, ojja kuba okozeseza bulungi. Kyokubiri okuba nti okoma ku lulimi lwo ku ebyo ebisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale bwe kiba kigaanye obikoze bino owulira oweddemu sirika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali alaga ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala awa empeera ennene abantu abakuuma ennimi abantu abasiiba, yagamba nti fa idha kaana yawmu sawmi ahadikum, olunaku omuntu lwasiiba, fala yarfa, tagenda mu bintu by'abakyala, wala yaskhab, fi riwaya wala yajhal, tabeera mu bintu bitajjansa, tagenda kwogeramu bitamukwatako, tagenda kubibeeramu, tagenda kuyimba. Ebyo okwekomako ne yeekuuma ebyo, kimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira n'amuwa eremere. N'olwekyo omuntu kuuma olulimi lwo. Kyajja mu hadiisi endala nti man kaana yuminu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayra, yogera birungi awo yasmuta oba sirike. Kati tukole ebyo, yogera birungi byoddeyo ng'olya biwedde sirika. Samtu hikma wa qalilun a'id. Ekkubo eryokutaano, ekkubo eddala nga yenyinga eyokutaano gyetugenda okusembayo nayo, omuntu ayinza okwebuuza sheekh tugezaako naye ekisinga okumalamu amaanyi mubeera mu mirembe gyo, oli ava gy'avudde ate najja n'akusonkereza, babikola nnyo nno, n'akukyankalanya, oli n'akulumba, n'akuvuma, ate nga naye oyine nga yaavuma kugamumiinako data, kugamba bwe bakutonde nga yaavuma gwe ate eddame gy'asinga, nga aliko ebyokyomo okuvumanga bingi, aliko ebitatuukiridde bingi, naye ate yadde kuddayo omugogo. Kakati omuntu ta'khudhu al-hamil, asobola okufuna emotion n'azaayo omuliro. Bw'aba atuuseeko embeera eyo, tusomesebwa al-i'raad, a'rid 'anil jaahiliin, abantu abateekemu ebintu by'ekibuyabuya
ensambi besobola okusosonkereza era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mu hadithi yemu gitukulembeza okusoma nti omuntu bw'abanga yasiibye tabeera mu ebyo era fa insabahu ahadun bwabeera wamusosonkereza n'amuvuma fi riwaya shatamahu au qatalahu oba n'ayagala amulwanyise falyaqul agambe gwe gamba bugambe inni mru'un swali nasibi fi riwaya inni swali nganti nasibi mbakondeka nasibi akusosonkereza mugambe nnakoze eki nasibi ekintu ekyo ogenda kukifunamu number 1 ogenda kuuma ekisiibo kyo ogenda kufunamu empeera ate era ogenda kuba n'omuntu oyo omuyambyeko obutoonona kiki omuyambyeko obutagenda mu maaso n'ebyo kad yartadya Allah asobola okuyisiza ku kigambo ky'omugambe neyebuulire kuba eryokubiri erisembayo engenda okusembayo nayo ataghafu omuntu obutalya kitinga ebintu weefuula atakoze eki atalabye weefuula bw'olaba nga omuntu akuvuma gwe muli feeling anti tomulabye feeling anti talina kubwe tolina budde bwe omukogokogo tajja in fact kyali kigambo kya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi Imam Shafi'i yagamba nti yukhatibuni safihu bikulli humq omubuyabuya ajja n'ayogera nange bikulli qubhi n'ayogera ebibi byonna nanvuma kino naŋŋamba kino nanangira bino ala nti fa akrahu an akuna lahu neŋŋaana okumwana fayazidu safahatan ate kyewunyiza nti omuntu gwe bataanukudde ate yasinga okunyiiga sekakiruma omuntu yazidu safaha ye ne yeeyongera ayongera kukoleeza n'avuma n'ebirala aba yagaana kulwana anti kati asobola n'okudda n'akujjukiza ŋŋamba gwe n'akusindika yazidu safahatan bwe ndaba ayongeriddemu azidu hini nze neeyongera kumuleka kumusaasira kubeera mugezi abavubuka balina enjogera bagamba nti n'alabika n'alabisibwa mungeremu obendana naga nti kaawuli yakomekera atulaga omugaso omunene okukirimu aga nti kaawuli bwe nkola ekyo mbeera ng'akati k'akabaani zaadahu lihraaqu gyoko mukookya gye kakoma okusaasaanya akaloosa buli bwe bakateekako omuliro nga ffe twongera kufuna kawuulu kale omuntu bw'abeera taghafala amaku omuntu bwe yeefuula atabirabye katabitutte nga bikulu no you let it go nokireka okufunamu ate obulungi bwe bweyongera bwoleka weeyongera okufunamu empeera eri ekitiibwa ekyo ebintu bingi birabe negiraki banga atabirabye Imam Ahmad rahimahullah tusuru a'shari salama bwabanga emirembe girina emiteeko 10 obubokisi 10 nga by'emirembe 9 ku 10 eri bitaghafu diri mukula okugamba kwebuzaabuza ekino n'obanga kirabye abamu badisakwesa olulimi kwesiriwaza kino obanga atakirabye olina akola ekintu n'okiraba nekito so sigamba nti buli kimu olina okugenda buli kakoonye bwetekirakutoke onanvumye nga nvumaatya naye naawe noonoonye ebibi nze muwala wangunja tisi gamuvumaavuma bansireko kabusibe muleke kati bwona omuleka ojja kuba weewaze ate ojja kuba owangudde kubanga noonajja n'abasanga ababiri munaavuma naye nga gwavuma aseesa olusinga n'okusekaaseka togenda kuvumwa musinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam era lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina Abu Hurayra naga nti ondur ya Aba Hurayra kaifa yasrifu Allahu anni sabaqati Abu Hurayra abayo ngeri Allah gy'akyusaamu ebivumo by'Abakuraishi n'abinzijako yadhumuna mudhammama
wa innama ana Muhammad. Nabbi baali bakyusa erinnya lye. Baali bakyusa erinnya lye. Yali Muhammad, the praised one, tenderezebwa. Kati nga bo bamuvuma naye nga baliteeka mu opposite. Qabbaha Allahu Muhammadan. Allah aswaze, Allah abijjise muthamma, avumirirwa. Kati nabbi yali akimanyi bulungi nti bategeeza ye. Fataghafala. Abu Huraira. Ne Abu Huraira yandibadde awulira muli obusungu bagira nabbi okuba basaba bayinanga obudde bungi ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati baagala muntu yenna amukosa. Baagala nti temubitwalanga bukulu. Laba Allah binkyusa. Bw'owulira bagambako nti Muhammad bali ku mudhamma, sinze mudhamma, nze Muhammad. Tebali ku nze, bali ku mulala. Kakulu ndowooza seka n'obeera ewaka era omusajja yenna afuba okulaba nga buli kamu aba akalabe, buli kamu aba akalabe, kyabulabe ayinza okweddalu. Ekugamba oluusi weefulamuko nga wefuula tabirabye, ate kiyambako n'oli akikoze akutereeza amawa. Era kahikaya kanondoza kimba nsembayo na ku Sheikh inshallah kwogerwa ku Omar ibn Abdul Aziz okuba kulembeze n'ensi n'abaali abalungi ennyo okubayo yali mirembe gy'abakulafa eri mu ddawula y'Ababanu Umayya. Lumu yali n'abakuumi be atalagako mu bantu be kiro alawunaalabe beeraba tagenda muzikiti. Muzikiti temuli mataala, abantu beebase kiro mulimu abantu abatalina waka basula muzikiti. Kakati bw'atuukayo n'aba yatambula bali mu nzikiza n'alinnya omuntu bwe yalinnya n'azuuka n'anyiiga n'amuga nti anta himaawa, oli ndogoyi gwe. Ani agamba atalaba ategendereza omala galinnya bantu otyo. Tamanyi gwagamba naye kati abakuumi ono omukulembeze gwagamba bino ne bagamba nti ya amira almuminina, owulidde omusajja kyagambye, musajja akuvumye Azizi takafala n'agamba nti la abaga nti bano balaba agambye nti nedda oli ndogoyi gwe. Siri ndogoyi nze uma. Bano baga nti omusajja badde akuvuma n'abagamba nti sa'alani su'ala a'ajabtu omusajja abuuziza kibuuzo yamwanokola nange nti oli ndogoyi. Siri ndogoyi nze kati obeera olyawulira nti oli musiru. Okimanyi abakuvuma gamba siri musiru taha. Kati ogenda kuba okuumya olulimi lwo, ogenda kuba okuumya ekisiibo ekyokusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tumire ebirowoozo fatukumire ekisiibo effe. Togenda kuba ofuna training. Kati ne mu biseera nga abaani abuddeko ogenda kusigala omanyi ekyokola okuumya olulimi lwo, osuuke eri Allah subhanahu wa ta'ala nga olimu MashaAllah. Today tuli ku Global Television program Ramadan Special. Era nga tuli mukadde waffe muganda waffe Sheikh Salim Mukangi, era nga abadde agezaako okutunnyonnyola ebitonotono ebikwatagana okubeera nga tukuuma ennimi zaffe. Baganda bange bannange, ennimi tuzeegendereze. Tuyinza okusiiba netuteekamu amaanyi mu kusoma Qur'ani, netuteekamu amaanyi mu kusiibula abantu, naye netuuke wa Allah ng'ate emirimu gyaffe twakola tutya nga twatukola ate netumala netugigaba. Sheikh, akasemero ddala seeka sebutubuuzaamu omuntu bw'avuma oba omuntu bw'alimba oba omuntu bw'ageya aba asiiba omuntu oyo. Kakati omuntu singa akola ekivve mu bivve ebikolebwa olulimi, ekivve ekyo bwe kiba nga si bukaafiiri si buwakanyi
gamba ng'omuntu avumye Allah yaba afudde mu ddiini avumye omubaka wa Allah kuba balimisa kati ekirala ekikkako wansi w'ekyo ekyo tekisiibulula wabula kikusa okusiibako nokuba nti ofiiriddwa embeera esinga. Sabu Sheikh tweyanziza nnyo Sheikh Salim Kangi sebeera tukusaba obeere ng'osiibula eggwanga era obeere ng'otumirayo abantu nga basatu bi'awnihi tabaaraka wa ta'ala. Barakallahu fiikum abalabi baffe abalungi mukisa gw'amaanyi kyaziddwako wano nga bijjukanya baganda baffe abatulaba kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ezeeka wefe waffe banne mwebale nnyo okusiiba tusigale nga tukyayongera amaanyi ebiseera bibale nako mbale mubazi tutako kigere yongeramu bwongezi ogenda okuba omwezi ogwa amaanyi njagala okutumira kukubakadi omwami kuzinga nabugazi mukyala ozaalwamu Sauda ekkiriza era tulireku bawalimu Sheikh Principal Yali Secondary School Bwayisi Sheikh Muhammad Kamoga ne Sheikh Sinani amanja nnyo mulimu guno musomesa Seko musajja ogunagukoze ne Sheikh Bashiri Ntaye saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abitumanye omulimu kozi noweka era mbadde nniiziga ese sekakozadde gyali era mmanyi nti ali mu kunjota buliro saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize wemanyi okujja kwange wano akwinamu omukono nakanyiririrwa muterere muba naye tubeyanziza mwenna abatandise naffe era tulekanga tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe Ramadan special tubagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, 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 Ya Ramadan. GTV for unity and development.